Eggye lya Uganda erya UPDF lisimye bannayuganda olw'okutondawo enkolagana ennungi n'abakuumaddembe mu kiseera kino kye tulimu ekyakalulu ekiyambye ennyo eggwanga okubukalamu emirembe. Bino byogeddwa omwogezi wa UPDF ow'ekibinja ekisookerwako Major Bilal Katamba bw'abadde alambulula ku ntambula y'emirimu gya UPDF mu kiseera kino ekyokulonda abakulembeze ab'enjawulo mu nkambi y'amagye Kakiri ettuntu lya leero. Nnyo okusinziira ku kutiisatiisa okwaliwo kaakati ebyo byonna byaweddewo, abantu balonze bulungi era tukyebaza bannayuganda tubeebaza okutegeera obukulu bw'emirembe. Ndowooza bwe tunaakola bwe tutyo tugenda maaso bwetu embeera ejja kuba nnungi. Ono agamba nti ku mulundi guno bannayuganda bayambyeko eggye lya UPDF mu kukuuma emirembe nga babaloopera abantu abenyigira mu bumenyi bw'amateeka era ne bukolwako bunnambiro nga ensonga lwaki abajaasi b'amagye tebalabiseeko mu bifo ewalonderwa. Kusaba nti embeera nga bwebadde egende mu maaso, abantu bakube bulungi obululu bwabwe. Wadde abagamba nti amagye ganaavaawo ddi, kati lwaki mwagala tuveewo bannange nga n'okulonda nekyakuta tekinaba kugwa. Twajja kulaba nga tuyita bulungi mu kulonda nga tukolaganamu n'ebitongole ebikuumaddembe ddala poliisi kuba yeekulembera mu nsonga eno. So okulonda obwabwe bwe kunaggwa n'ababadde batiisatiisa ne baggwayo kati waba bakyali nsonga tujja kulaba nga tukendeeza okusinziira ku mbeera eriwo. Wabula ono alaze okutya eri abantu abalagajjalidde ebiragiro ebyayisibwa mu kwetangira ekirwadde kya korona, ng'ono ategeezezza nti kino kisinze kulabikira nnyo mu bantu abajeganya obuwanguzi, ekintu ekiyinza okuviirako ennyo okuddamu okusaasaana kw'ekirwadde kino. Kya covid akyaliwo, tugenda tukyamuukirira ebiseera ebimu ntulabira nti covid akola ki akyaliwo. So n'abawangudde bonna gye bali bwe baba bakola obubaga bwabwe babukole nga bagoberera amateeka gaba ebyobulamu ge bakuŋŋamya nago okulaba nga twewala ekirwadde kya covid. Otherwise tujja kujaganya ate tufune obulwadde buno. Kikulu nnyo okulaba nga twekuuma tuyise mu kampeyini, tetumanyi embeera bweneefaanana mu bantu abadde bakuba laaleezi ennene, abantu banaabeera batya, bameka abakwatiddwa. So simanyi tulina okulaba nga tukola enteekateeka bwe tuba tujaganya, si kujaganya kwokka, mu mbaga abantu bakola embaga, abantu baziika naye nga tebafaayo ku mateeka ga covid. Wabula ono agumiza bannayuganda ku ky'okukuuma emirembe n'ategeeza nti kati ebyokwerinda binywevu era nga bo ng'amagye bwe bali okukuuma abantu, bw'atyo n'abasaba okugenda mu maaso nga nabo bakuuma emirembe. Nsaba busabi bantu beeyongere okubeera nga bakkakkamwa. Naye nga ffe weetuli ng'amagye n'ebitongole ebikuumaddembe ebirala weetuli, wanaabwawo embeera eyetaagisa okujja kwaffe okubeera okumpi, tujja kujja kuba tuli okukuuma bannayuganda beevunaanyizibwa bwaffe. Babeetaba mu kulonda kuno balaze obutali bumativu n'engeri akakiiko k'ebyokulonda gye kaagaanamu abeesimbyewo okuwenja akalulu mu bitundu by'e Wakiso kw'ossa ne Kampala, bo kye bagamba nti kikyamu. Bayiwera disitulikiti zino okukubamu kampeyini twakitwala nti baali bagezaako okutangira okusaasaanya kw'ekirwadde ki COVID-19 nawankubadde gye biggweredde nga COVID bamuwerabidde tebabifuddeeko. Ekyamazima kyo disitulikiti y'e Wakiso bagigaanamu kampeyini naye mu kulonda bakukiza ne balonda ate abantu baali mbungi mu nkalala mu layini zaabwe awatali social distance. Kyesisuubira nti nno olwokwo kwali kuziyiza coronavirus oba kwali kwongera kutumbula coronavirus. Wabula bano beebazizza ab'ebyokwerinda olw'okukolagana obulungi n'abantu wamu n'okuuma emirembe nga tewali muntu yenna gwe bakosezza, bwe batyo ne basaba bannaabwe okuba bakkakkamu era bakuuma emirembe mu ggwanga Uganda. Okulonda tekwali mu fujjo, kwali nnomo, kwali oke. Ab'okwerinda we nnali beeyisa baali nnomo, bakoperatinga bulungi n'abantu. Kizza Peter yakusakidde eggulye lino ku Rakes TV Agaleero.